Sonko Muhammad tuli ku mukutu gwa Ediga Wycliffe Ediga tuli mukutu gwa Good Talent tuli mbitundu bya Luwero munda eno tukomyeko okubuuza ku Black Killer twakola naye emboozi yasooke mabegako muvubuka mukozi ayina ekitone wanga ali mbitundu n'ebyo Luwero mboozi eno yabanyumira bangi special abawanga ali emitala mayanja era okusaba kwa abangi mwagambe tukomewo tukole emboozi ndala tuli wamu ne Black Killer era munzikirize mwegatteko obulamu ogambo kya mukulu kazira ko manyina nga wanoge manyi gange nza kesigaliza wano kwene obulamu olonsonyiwa mbaba Sonko manyi enjagala mu muzindaalo wembanga mbadde sigwikwatidde mba siri mugumivu naye tutambulirawo amanya n'eddoboozi bampita Black Killer number 1 Uganda mu kapaka boom kakwegendereza ukakulira mu pini katulika enguliko neyanziza akati damokotolye amanya n'eddoboozi bampita Black Killer number 1 Uganda mu kapaka boom kakwegendereza ukakulira mu pini katulika enguliko mu kapaka boom kekaji kabomu eyo bomu manyi waliwo bomu ekika kya bomu bomu ezo nziraba ku TV bomu ezo nengo omusajja olukula mu pini bwati atulikira wenguliko nze nange olundaga microphone eno bampira nga nja buwandagaza mikwano naye nga neyanziza okuddamu okusinkagana nammwe ate nate Mukama n'abasobozesa obawerekera okuvaayo naye muvudde okujja ne musalako ebeesi waneeno embaayo evire ngaawo mbitegeera naye amaaso gange ne gajja geeyongera okutunula ate ku muntu omulala oba oliawo munnaye agwesasobola kulabako wali ku luuto eyasooka era kimpadde amaanyi nti ekitegeeza ngaawe musobodde okudda mu muwendo bwe guti ate tomanya ate awo oba ate ku luuto eddaka ate tomanya munnaye beyongerako bamuyita Wycliffe Ediga nsanyusa okulaba ba Wycliffe Ediga Uganda okay tulina Black Killer ogambe kabomu bakajja mu pini ne kakola katane kabwatuka enguliko amanya n'eddoboozi bampita Black Killer number 1 Uganda mu kapaka boom kakwegendereza ukakulira mu pini katulika enguliko yenjogere nenya kindeke kintandike kusumulula mu kobusumuluzi wano kakase kuba kati tugenda mu mazaalibwa kati waliwo akayimba akagamba nti Black Killer kaliba yenze mwenyeze magusabalinga bayogera mu sitenseni neno yino erumbye mazalibwa katusoke tuveeko wano katono okuzalibwa kw'omulokozi kwa sevingali kwodis nti ennaku z'omwezi 25 December Christmas party amwe Black Killer yo gwe gamba kali kapini kali kastonda ko muzinda guno banga akabikudde mukwana tuline Black Killer tugeza kolanga tuwaya wajamo ko wano mpola mbera ya kawungezi wone kyalo bakita batya mpozi kino ekyalo ekyalo bayitawo mu kito omuluka na kikoota wembeera zone bayitawo mu California zone kali mu kyalo bakiyita kito omuluka na kikoota kati neko inamu zone gye bayita California zone we wano wolaba mu matwale gano biki ebisinga mutusinza ki mu abali eno ina kikoota eno obudde buneeno kyendabako eno kyesimanyi nti oba newammwe eyo gyekiri feru amazzi gagano Katonda abadde agatuwadde enkuba agituwadde era nga omanyi nti Mayiga yagamba nti enkumbi kubega Charles Peter Mayiga Katikiro wa Buganda mukuma ddamu oyo yennyini oyo enkumbi kubega kati sayakali kyovulanga njira nenkalakata muko waneeno enkumbi kubanga obudde bwemba mu performance butera kuba bwakekwa kati enobozi yabaita mu bulemezi gye bulemezi timu eyatutte ekikopo ky'amasaza bulemezi yawangudde bulemezi yo ke yatutte ekyo kyo nkyogera n'okukakonziseeko
Bulemezi era waliwo n'akayimba akagamba nti jangu nkulambuze zaabu Bulemezi jangu tulambula wagwe emizinga jangu nkulambuze zaabu Bulemezi n'olusozi wa Lusi bebi nalwo luli waffe olusozi wa Lusi luli saidi awo era luli mu Bulemezi luno Bulemezi erimu ebyenjawulo bingi singa obanga osazeewo okubikolako lisaaki bigoberera mu ebirina ebyenjawulo n'amakula kuba kati waliwo nze nganze byensobola okugamba nti kino kiri wali ate ne wabaawo ate abansinga ku myaka nga leo bye bamanya ate basobola okujjirayo nze bye bankweka singa oba basisinkaganye oba oli awo naye nga Bulemezi zaabu era kino kyo kye yakoze zisose busose bikolanga Okay, tulina Black Killer ntugeza kulaba nga tuwayawayamuko mpola tuli mu Bulemezi be bayina ekikopo ky'amasaza sessaza eri Bulemezi lyatutte ekikopo mwebale nnyo mwebali ddala kubanga musosowaza nsonga ate saidi eyo okuba muziki nompuyi wa muziki ntubagamba oyingeja yogeramu alabika akubwa nnyo nkusomera comments ezimwe ezali ku promo yereja soko kola nga gobo badda mbagamba yakubwa mikwano era bakusonyiwe ebikuba ekituufu siina binkuba toyina bikuba siina yadde kya kunywa yadde ekibibi bindi kyekino kyeŋŋamba wabula nkubwa ndongo eyo ye ndongo yo nagitamiira kuva wansi kuba nali nakagwa na muleeba mange yaŋŋambirawo nti yalabanga design ze nkabe emikono ngiwanika wano nga manyi nanuunangalo okaba emikono giwanika wano nga omwana alaba munonyi wangalo ono kumbe sigenda kuba mununyi wangalo ndi musajja omukubi wa lugafulo wa dansolo era amanya n'eddoboozi bampita Black Killer number 1 Uganda kitofulo mu Luwero omusajja omutono nga weekend kabon you don't know your dankarasi ya bad man soja boy kati awo nga tukiri awo tuba tutandika layini olwo kati awo ensonga tuba tutandika ozisubulula ebituufu okitegeera mukwana kyoko bokola bulofuna mu vibe ngompamu akapera bulofuna mu vibe ngompamu akapera sijja gana kubanga ye music wetuba ate nga tuzaawo ku kyakusunako ye mbali weeri kuba omanyi omuyimbi ng'oli muyimbi ng'ekasada nti omuziki weeguli kyoba ogaana okuwa abafaani b'endongo Black Killer mu ngoma yenze soja kizimbe kya lugafulo mpitibwa meja mutuuleke mutuupa we mwaba tukoya Black Killer yenze kabaka mu luganze sita baby gwalina omubiri ogweyiwayiwa gwalina akawata akenyigotola njagala we twesangiriza nga twerera gira ffe twezinire vamu kwebowa nayagala afiswa ya nomialasa nga we mugamba nti nomwagala ndagaisha kaboom nange ne mutasiri ku jamu ozinga ku bwongo ndika ekikyamu zina era zibira ddala ebitundu bya Luwero eno ebitonde bingi mu ggwanga Uganda Alien Skin omumanyi omuwulirako oba wali omulabyeko Alien Skin sijja kugamba nti simumanyi nti era simuwulirako era simulabangako Alien Skin mumanyi batugamba ajja ne Luwero eno nateeka kye bayita Nkwakyo Festival Alien Skin yajja era waliwo shujja yakola awo lwakuba nti nali zaate ntambule musasula agenda mu performance naye nga mumanyi gyali Alien Skin sijja kugamba nti taliyo olwo mbangazoleyeza siwe kiba ekimukoneramu Alien Skin kunyumira ku Alien Skin Alien Skin sijja kugamba nti oba kino kyekinyumirako oba kino oba kiri naye Katonda nga omanyi nti mu nsi muno eno atonda abantu ab'enjawulo naye bamutonda ng'alina okuba ekyo kyali nga nze newe naagamba nti ebintu bye tebinyumira byo byamala dde okuba era abiri naye nga tebinyuma byayimba olaba nga asobola okufuna abantu baadikiza oba gasobola okufuna abantu babaza Alien kitegeeza byayimba biba binyuma naye nga oyo aba amuzoleya
abatannamukubirayo tune naye nga naye abaja muwagira mu maaso bonna tebasobola kukuwagira lumu naye nga si mubi si mubi. Okay, ani ono ku saati gwe tulaba ku saati wano gwe yambadde ku saati omusajja ono nga woomulaba ono era woomulabira ddala omusajja ono wabweru wa ggwanga awo bamuyita ani waddala waddala ono takubye ne bakuba okumanya ali invisible kansooke mwesonyiwe n'omwesonyiwa omwogerako yabadde bwambale namwesaze kansooke neri waliwo saati gyojjemu tulabe nga oliko John Black gwesinga okumatira John Black sijja kugamba nti era simwagala naye tasobola kubanga omuziki gwonna gwazza kuba nga era sina mutuni ennyumira muliwezi kunyumira era obawo ogamba nti kituufu akubye eno ngeruwa kati John Black alina akayimba ke yakubanga agamba tolinaawo ewakyama tolinaawo kankuzimbireyo kalina tolinaawo ewakyama tolinaawo kati nakuba akayimba kagamba maama bulamu omulungi oli omu kale ng'oyirawo alina ennyimba obanga obadde ogenze kubaala azine zikuzinyisa oba oli mu time ya vibe naye ate obanga obadde oyagadde kukuwuliriza zaabukakamu nga nazo aziina waddala musajja waddala aba akuba biki ebikuchallenginga mu bulamu bwo eno gy'oli twasembayo omulundi ogulasa okujja wano oli musajja mulimi limabira wane wakano olongoosaawo watagwan enkuba ndoza mugifuna ndoza okulima kugenda kweyongera mu maaso so enkuba yo tugifuna era Mukama Katonda yeebale nnyo yeebalire ddala otuwa amazzi naye nga wobitegera nti ate wabaawo era ekibi ekibaawo emabegawo mu kirungi ekimu omanyi ekirungi kibeerako ekibi emabega nungi nga tulima naye ate mbi nga tubadde emirimu egy'enjawulo oba okukuba amatofaali ngaago kuba omanye ensi yakutaayiza kutaayiza wano nawali kati enkuba eno teyali badde mbi naye nga womanyi bulooka ate zo ziba ziyisibwa ate nga nazo zigenda mu ssente muzikuba tuzikuba enkuba netuyisa bubi kubanga tuzikolera awantu awayita amazzi awatuula amazzi nga okufuna pulinti ya bulooka olina kubanga okolera awo ennyini mu kifo ekyo mu kisenyi nga wonookuba oba oli awo ez'olukalu eno ate nga tejja kuba pulinti nga wali oba ofuna emmane nga gwe wandyetaaze wali erye kati nosalawo ogenda okuba ekuyeri kati enkuba laba wejje tusanga wakati kati awo nga tetuyina mmane agula nku kukola kiku kuzookya ziveewo ng'amazzi tegannakola ki era essaawa yakakati emaali yaffe oba emaali yange nnyingi efiiridde wansi awo singa oba okkiriddewo amazzi gagikulukusemu yonna gagikubye olw'ensonga nga sina mmane ennimiro eno nayo nga yeetaaga okugiwa pawa kati ate nga wennaava wana ate nesobola enkuba ekicuba ekigula enku ate wagenda kuzika ennimiro egenda zika kayine nga bulooka ziri kasooke zikiringemu awo laba enkuba nayo wenfumbiikiriza kati enkuba nejja enfumbiikiriza wakati wano mu paati nga sinaba kufuna ssente zikola ki ziseesa era ebiddiiro oba obitegeera awo. Okay. Black Killer gwe tuli naye muvubuka mukozi twamwagala nnyo okuba nti like mukozi akolera ddala bloka alima kwayongereza ate obudde bwe kino agenda nabanga atakuba omubali nakuba omuziki abantu n'abayitamu awo litukola programu yasooka wafuna abawagizi ku YouTube okulwa kuba gwe toyina ngeri gyo following amiti toyina simu agamba makanika agitwala neyanziza nnyo neyanzeege bafaani bange bonna buli we muli abandaba era abasalawo mu ngoberere nga sibawadde yadda akajja okitegeera naye nga omumanyi mwana twali badde nga tusobola okulabagana mwalaali ne tuba nga tulina ekintu kye tusobola okunyumyako wali naye nayina essimu kati essimu eri nga wogimanyi eri eraga n'omuntu kuba kati eno gyenino smart yange yeno smartphone yange nabira tukubanga tulaba ebuuka kusina mu bulungi kati era ogirengera emmanju yonna yo wakola
yonna ogirengera eno yavudde waluyi waito girina kati eyo smartphone nasaze onsooka mbeere nayo ko mu nnaku zino omanyi tutuyingira ennaku enkulu tomanya oli asobola okuŋŋamba nti kira anti ninayo waneeno sho zivire tomanya omuzira kisasobola okubaayo nagamba jangu tugira tugirawo tutandikirawo nga wentuuka ku eri wetusobola ekintu kikutu naye ate bino byetukola obirabira ku ki wabirabako bye twakola bye mwakola bino programu yasooka kitose okujjako interview wagirabako era nasiima nga mbirabye wabirabirawo era senga wange Esther programu yonna yasobola okugikola okuva waneeno nemba nga ninawe nsobola okusinkana okulaba buli waka yakugamba gendako omuntu gundi wanoonya omuntu alina essimu ayina abantu beyaŋŋamba kira nga tukyakwasaganya kino sooka ogirenga nga buli kitambulo kikola ki kubeera nemwebaza nebaza ne bali bennyini bannyini masimu mwana kuba oli omutuukako nazimbawo omutima naggamba omuliro tekuli ate nayogera kukala obusongasonga obutamatiza bulabira ddala agaanyi naye nga atedde kugamba nti ŋŋaanyi okitegeera naye nenebaza bali obutabana mutima ogwo gukola ki gwakko kaloozi kyoyinza okuwako bawagizi babakulaba especially obe bayita bakadaama bakunyumirwa nnyo programu yasooka oyinza bagambayo oti akalowoozo kempa bafaani bange munnange era ebigambo bye nina okwogera wano wendi essaawa ya kaakati si we nina okuba ku kintu kya musiki kituufu bino byonna mbikolera mbirimu nina obbikola ne waliwo ekintu kyewugamba nti kino mba nina okukikola muzira kisa yenna aba ali eyo ng'ategese show ne waba nga asobola okumpita nti kiira kyangu okubbe wanene kino kiri bwe kiti kuba essaawa ya kakati sisobola kugamba nti mbe n'omukyala nga ensonga ezo nga wenzikunyonyodde ng'awo baza amatoffaali eri gakulukuseemu amazzi era ennimiro ezika kati ate olongise ku matoffaali wali ate n'ennimiro ekwate olukande ng'ate mulimbye nasaamu kyani kati nga mbuli ngeri eyo nga singa oli abanga yali ng'asobola okumpita nti jangu Kirobert sizeemu waneeno nga osobola ofuna mane abalansi nga ebyo nabyo ne bisiga nga tebifa kuba omanya ati kiba kirala okubanga okwoza noyanika mu ttaka ate bino noleka nga owagize wati ate nawo noleka so obasaba ki abawagizi wawo n'omubaka lwigwe wayogera ku bamuyita obaani abaka wawe eno bakubira omulanga tulabe omubaka wange omukulu Honorable Sekabira Deresi muneewoba ondaba nze omuyimbi wo Bulaka Kira namba 1 Uganda kitofula mu Luwero omusajja omutono nga weekend kaboom you don't know your dangerous ya bad man soldier boy woba ondaba Honorable mwana netaga amaanyi go ne nkubira n'omulanga omukulu Kayanja Alvin woba ondaba mukulu Calvin Kanja Alvin oyo ye nyini waba ndaba kituufu ate bye neetaaga ate ye abirina kuba neetaaga omuntu nga asobola okunkwata wano nagenda ng'asobola okunyigiza mu studio omwana nampa eŋŋoma nange netandika okwira nti ndi muyimbi nno kati kuba waliwo endongo oddawo n'oyira omuziki nogaye kati abaana bakubya akayima kagamba tokomawo baby tokomawo kale kulira amapeesa nga gatuddeko kati naye nga n'abalala bonna bakuba ezinyuma naye wabawo okugenda nti kati ennaku zino kano kankubidde naye nga neetaaga studio bweti omuzira kisanga asobola okuntuusaawo mu mukwano nesobola okuba nga nsobola ofuna oluyimba olusobola osikiriza omuntu okumpita okukuba ku kiraabu kuba essaawa kati osobola okuba nga kyewali kubi kyalibadde kiriya naye olwa audio eri yagendako embali nga tesobola kuleeta bulungi bakabi tuddeko ku kyessimu essimu obusimu smartphone naku zino buba mu ssente nga mmekayi kuyinza ogamba nti ati singa nfunayo bwe kati smartphone sijja gamba nti oba kyoba ki smartphone sobola okutandika ne smartphone emitwalo nga 17 sijja gamba nti oba kyoba ki nze nemba nga nsobola okutandikira ku okutambulizaako ensonga zaffe nga bwe bitegereerwa bitambula
abantu amba manyifusa bobuyambi eri abantu abenjawulo nalwala kookolo nza kujjanjabibwa netaga obukadde 10 nene nawo obubiri noonyayo obulala 7 guli singa kugamba oyinawo mmeka kwongerezeko gule smartphone oyinza bawo na mmeka essawa ya kakati sijja kugamba nti oba nina zino kyonna oli kyaba akutte nangamba kitegeeza bwe bujjanga chance ng'olina kubanga olina wakwongerezeko oba ogifiiriddwa kati oli namwo kazanya oli wajjanga nkubanga kikubuuza direction toyagamba ndi mulwadde wako kwentaga obukadde 10 naye nawo obusatu bane mu mpeeyo 7 musondereyo 7 nyongereze ku 3 bwe nina bwede 10 ngende banongoozi kati goli singa jana kugamba olina mu mmeka kwongerezeeko kuba ogambe emitwalo 17 kitegeeza 15 solo ofuna yakasimu oli singa akugamba olinayo mmeka ezeegasa kwongerezeeko mukwano essaya kakati nina emitwalo 7 yoyina je nina emitwalo 7 ngoli ne wabampadde 10 kera waggulu okikakasa ngakera waggulu oyinamu emitwalo 7 singa omwalo no gombuza agamba inamu emitwalo 10 agenda jikuwe nkyo solokera ku macho nomwereza ka message nokabereza ne esalo gamba kati nange ndi ku mutimbagano babugamiti my friend wange ebyaddala era nkugambira ne gandi kati omusabo guyina waawo oyinza tulimba kino ekintu kankyogere nga nyambudde n'okwambula kakase b'abasungu kubanga siyinza kuzanyira mu nsonga eyo kuba muli bantu bamaanyi okwetoloola teese eno omanyi katambi kali kasakazanya nenkanuulira nti nga kaggwerayo netunulira omukisa Katonda abantu bampadde okusituka okujja mu California wano ekitowanira nga mukisa gw'amaanyi naye nga sisobola balimba era mba nkituukiriza omusanvu oguyina tuzanyezaala gujjeeyo tusuule ngambe ko bino musanvu gujjeeyo tusuule tujjayo omusanvu tulabe kati essaawa kati tukole tuti gwakiresa ate gwe gwakirese gweteekawo omusanvu olabe osuule gweteekawo omusanvu olabe ganti olina omusanvu gambe 17 gweteekawo omusanvu olabe ozinamu awo right about now tukikole amazima ndi serious ani refali gwejjayo nange nzijeyo ziri mu nyumba tukwagapo duko gendo zirete twano ku program gambye 10 welituukira ku nfobe kaba kati kono tawo munozo notawoomye kyeche nkugambye nti oba toyinaawo then ate omuntu abaana akuyamba ati we nkugamba nti weziri kiba kyanjawulo nnyo ne sizirina ziruwa jayo tutekeke 10 weziri mukwano zanti jayo tutekeke 10 ogole simu ja tulinde message ngo tueleza message nti kati ndi ku WhatsApp siyina buzibu bwonna singa 10 liri bali good meza nange netandikira kulyo sibali tawoomye mulowooza nnono kyetuliko tulikwala ali mu juba abwenzi ate bwenzi jayo gwe notajjayo sizikuwa sisobola butajjayo kati nzalese ansa ziruwa jayo musamuzi yeko kati gwe gamba tukwegapo duko zirete wanene ngandi program sigenda kujikati gamba bugambi nti 10 liri oli kale 10 we lirete omusamu nange omusavu weguli anti guliwa anti omanyi muzaala mpulira mbu muzaala black killer tetugenda nnyo wala bwe tukuwa notafuna simu kwa abantu bayinza babagala bakulabe ku mutimbagano nga kuoli ngo following emite bigenda maaso oyogere ne bafanizi bo Esther jali yakoleyo oyogere naye tulina kuona abaana abakadaama tulina abantu abali America abala ba program emundo gwasoka ne bagamba ddamu omukyalire tumulabye mukozi era osanga oyinza okumuyamba chance nagenda maaso era balina abantu bebakwerageranya ko ne bagamba sonkola akwata ku lava boy n'abako watuuka oyina Sam Kench tumulaba atambula ne black killer kisoboka bali bayimba maloboozi gawoomerera ono ye akuba raga lugafulo obo kitegeera laavu fawiru yange wamma tolaba nti obudde bwakasana tulumbeko ebusaabala ku mazzi g'obulamu tuvimbe tukijogemu tulinnye ku mmeeri ebyenywa batuwe shiba sipayise siganaayo ogenda kundaba ebusaabala bugwabuze naye ogezaako omuzaabuze kale nze Sonko Muhammad Maira enjabeera mabega kamera tuna ne Edgar Wikilifu sali naye wali wano nyongere okujukiza ntukola airport pickups bobo koma wano mu Uganda weyengere ko wali kati nnyo oti tukola airport pickups bobo koma wano mu Uganda raferi ya Uganda osobola okubanga ate otukona ko tukima kusawe Entebbe tukuvuga safely tukikola mu ngeri ya mirundi ebiri tusobola okukimanga tulina kamera oba okukima safely pake wakawa mu kumulyango betu sinzide no mbulemezi tuli munda ne kyalo bakita kito omulukaga yagwita batya nakikota nkabagita nakikota tutuka everywhere wano wali kubirita mwitide nakasongola wite Luwero egine paka nakasongola paka eyo so wona tusolobanga tukutusaawo singa onabanga otwesize I myself ojja kundaba ku kisaawe Entebbe nganzize
nga nkwelekaminga okutwala safely paka omuwaka abagenda ewala nga weetaaga ew'okusulako nawo tulina we wali safe kyoba omanya woba otambudde naffe security kiba safe oba safe nnyo bina tuba tubikuwa bulungi nnyo nyini ddala nga tuba tukkaanyiza nnyo twagala kumuta Black Killer tubeere nga tweyongerayo neera nnyongera okujjukiza nti tukyali mu bitundu by'erwero Black Killer tugambe yakagamba akasembayo tukote kwa sente zirabika zibuze ziri sente zonga zo tezibuze naye nga gwe mane wabanga wali tekigana gwe kumutalira besi gwe manya nti kyegambye sijja kwetolooza sijja kwetolooza bino giri ebiri emirundi 5 1 2 3 4 bino balamu oyinza okugamba ate simayibalira wano woti waggulugulu neyanziza nnyo mukwangu ebiri olako olwabala sente ena mukaaga munaana emitwalo 10 nenge gyokakonyemu bwoti egiri emitwalo 10 ati gundi yagamba Paulo jovuka feero mbunga nagikwata olugala sooka dukombako najibala lokagikuba ki akiba katize nakiba sijikubyeyo kanjikwatire ddala wano wenjirabira neyanziza munnange neyanzeege waliwo omu omwagizi wo in fact mwirabidde erinnya Katonda nsonyiwe naye mukwano gwa Estera era naye akolera mu kiyumba be basinzidde ne bakuweereza sente z'emitwalo 10 nga bagala bakolere contribution ofuna akasimu ka smartphone kituufu oyogeredde ku police tukubuuza nti oyinza funa kasente mmeka akayinza okubeeramu emitwalo 17 n'ogamba 7 ogulina ne tukkaanya nti we tuleeta emitwalo 10 ogattako emitwalo emirala 7 n'ofuna akasimu ka smartphone no communicating ne Esther no communicating n'abawagizi bo ababwere ebiriwe eggwanga naffe wano tulinze message ng'omazisimu ogiteekamu gundi WhatsApp neyanziza munnange neyanzeege mikwano omuntu yenna aba asobodde okukwata kyalina mwanaye n'akikuwa bambi oyo abawadde ate nammwe bambi mwebale kunzikiriza mwana muveeyo ne mujjangiro sena kyemba wa mwanaye ne musobola mwana okugamba nti katuddeyo wabbula akakiira ne mujjira ddala eno ku gundi ku beesi bambi Mukama Katonda abo bye musinga okwagala senga Esther mwana neyanzeege mwana ekintu kineeno kyonkoledde kubanga abantu bano bambi tebasitulikika kyekituufu kuba natunulira akatambi kali ate kayongera okumpa ate kyekiri emabegaabo ekirala ekyenjawulo naye nga bambi neyanzeege okumpa chance naye era muzira kisaye naye naali gyali embali eyo njagala okunyingiza omuntu kati embali omanyi katugitambuliza mu ngeri yanjawulo katutambulira nnyo online yongereko emabega kati nnyo tugitambulira nnyo online especially TikTok eyo kati soko ofuna akasimu ofuna ka TikTok awo ne ka WhatsApp bengo so communicating n'abantu bokuuliza kati contribution yesoko jabanga oliziganya n'abantu ate kati kumutimbagano kooli abantu bakulaba kati 10 lize gata kuli omusambu gotugambe oba guli teguliwo gotugambe obuyina munako nga 2 nze njera esimu ebeda jinkubirako yange ngosindika TikTok oti ngoyogero gamba nange kati embali ino neyanzeege baba mane atuuse munnange mana atuuse mikwano bafani bange mana atuuse mwebale nnyo okumpagira ngate musobola n'okunsigamu ate Katonda yeebale ku wakati awo mumbali yange kukuliyetingawo bantu balungi nga bano ng'asobola okwetikka ekintu kyonna kye baba muwadde n'aba ng'asobola okinetera ekintu sawo nga tokimeguddeko olaba waliwo wano we tubadde nga tutera okuba mu performance waliwo abantu abamu oba omuntu omu oli omwesigano n'ogenda nga mbadde mu performance eyo n'okuba obulungi embala olwaane wabaawo boosira asiimye gundi enfuuwe y'akensuso ng'ovuddeyo ku kikubesi kati akensuso akageri kembadde nga sirina lukomo nga kalina we kalina osooka okutuuka okukola ki ndyoke nkafune kati olwolutunula bw'atye ayiyajaja n'okuddamu okwebuuza ne kubanga lugenda kufuuka luki lutalo noga kati adduse n'ekiwagu ng'enkota ye kuba nze mbadde mwesize atambuze byonna ensonga kuba sakati omwana mba neetaaga omuntu mwagesoolo kuba neewala ebyengeri ye ng'omuntu asobola okukola emitunga byonna abireeta mu direct wali okitegeera mukwano bibe bitu twabanga tukwerekereza banaye nze Sonko Muhammad nyongere kujugiza ntukola airport pickup stambula naffe bonaba ngotambudde naffe ojja kubanga oli safe tukutambuza bulungi nnyo kutola ebitundu by'eggwanga byonna ebyenjawulo tubaayo
kitegedde bulungi nnyo. Bakita airport pickups okomawo bwe liwagwanga enamba y'essimu eri 0706 794729 0706 794729 bwokozesa enamba eyo ojja boyogera nange direct nze munyinza agenda okujja ku kisaawe nkuvuge paka ewammwe waka ogenda kuba safe. Nze Sonko Muhammad ediga wikirifu sali ku kamera eri ne Maira Angel ku kamera eno. Katubasiibule tujja bate nga tukoma mu program zaffe endala. Blackira mu muwagire agenda online ajja kula TikTok nga bagita Blackira. Esther tukwebaza nnyo nnyini ddala waliwo ne mwannyina nze oyo yataddemu effuta n'aweereza akasente kano. Wallahi erinnya lyo ndyerabidde n'emitwalo 10 gye tuweereza gya ssente contribution na Agule essimu zituuse bulungi nnyo nnyini ddala. Wakutonda n'ensi yange nze Sonko Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.